Poliisi n'amagye bakedde kuyo basajja baabwe ku luguudo lwa Katonga olusangibwa wano mu Kampala okuli woofiisi z'ekibiina ki FDC eky'ekiwayi ky'e Katonga. Ku woofiisi zino ab'ekisinde ki United Forces of Change omwegattira ebibiina ebyobufuzi ku ludda oluvuganya omuli NUP, DP, FDC Katonga, ANT, UPC ne PPP obadde bategese okwogerako eri bannamawulire ku nsonga ez'enjawulo eziruma bannansi. Kibadde kisuubirwa nti olw'embeera eno bannakisinde kino bandiremesebwa okujja oba okwebalama woofiisi zino. Wabula bwe wayise ebbanga ab'ebyokwerinda balabiddwako nga bamuka ekifo kino. Tewayise eddakiika ziwera ebikonge mu kisinde kino ne batandika okutuuka. Bano batuulidde nga wiiki eno bwe bagenda okutandika okussa gavumenti ku nninga ku nsonga y'enguudo eziri mu mbeera embi mu kibuga Kampala. Obwogga nti ku Lwokuna bannange buli wali ekinnya simbawo ky'osimbawo. Buli w'osanga ekinnya mu kibuga Kampala n'eggwanga lyonna gwe simba naye okusingira ddala mu kibuga wa Kampala. How much power do they have to stop us? On Thursday they may go and surround Honorable Kyagulanyi's home. How many homes can they surround? So if they surround Honorable Kyagulanyi's home, don't even go there. You go to do what you need to do, and they will be forced to come. The way to free anybody they encircle is to do what you need to do. They will have to run away. Onakulale omulaba amakulubo gaffe bwe gali. Mulaba nti bakwata ne langi ne bagisiiga mu ttaka kubanga bagezaako okupaintinga ekifaananyi. Nti muli bulungi. Bano era bakubeera n'okusaba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omuli Yiganga ne Lira okutandika ne ssabbiiti ya wiiki ejja. Let our brothers in Lango prepare. Let our brothers in Busoga prepare. As our brothers elsewhere are warming up. Yes. Robert Kyagulanyi akozesezza omukisa guno okukuba ebituli mu lukiiko lwa NAM olugenda mu maaso ku wooteeri ya Spirit Resort Munyonyo. Okutunda ebintu byaffe. Sente ziva ebweru w'eggwanga ziba zigenda kujja mu ggwanga. Tuba tugenda kufuna omukisa ogulaga bye tulina. Ebyobusuubuzi, ebyobulambuzi, n'empisa zaffe ne kalicha zaffe n'ennono zaffe. Bannayuganda baba bagenda kunyumirwa naye olukiiko lwandibadde ng'omukisa ate lwafuuse ekikolimo eri bannayuganda. Mwawulidde minisita wa Museveni nga bagamba mudde kukumusinika amannyo basobole okumanya nti temuli mu kunyigirizibwa. Njagala okunga temubisinikayo, in fact munyiige. Bannabyabufuzi abalala okuva mu bibiina ebirala nabo baliko ensonga zibakubyemu ttooki. We really have to put our energies together to make sure that the Ugandans who are still out there, that who are still in prison, who are still being tortured for their beliefs, for their struggle, that we must speak and be loud enough for them. People thought that because Mao went to work with Museveni, he has gone with the party. Banone kuvu. We are struggling to bring our party back, and we shall bring it back. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.